tubadde era nnyo ku lusegere lwa Rema. N'ekigambibwa nti Manda abadde atera omusumbuwa nga bw'abulwa ssente gwakubira akasimu n'amugamba mulamu sirina bulungi. Kibadde kitya? Rema yakunyumizaako koko life ye naye. Kati n'ekibuzo ky'ombuuzizza nga tekyamutuula nga ye yalina kyeyogerera kyekajje. Kati ombuuzizza nze nga Evelyn Namulondo Manda abadde atya ne mukuŋŋaanira. Kati Manda saagala ate ombuuze bintu birala ku muntu omulala because simanyi yewe n'obumufunyi era gy'aba naye nga kyemmanyi abadde era amwagala nnyo nga bombi beyagala. Anti era badde balowooza nti oba gwamukiikiridde. Era munnaye era oba ondabye obuuza abamukiikiridde. Lwaki talabiseeko? Lwaki talabiseeko? Lwaki talabiseeko? Bannange olowooza togenda munoonya omubuuze lwaki talabiseeko. Engeri gy'ogambye nti oba oli amukiikiridde. Anti gwe tumanyi nga gwe personal assistant. Waliwo okuzibuza Naye ng'ali mu mbeera nnungi ali fine. jamunoonyako jamufuna gyaba akuddamu era kikyojjukira ku Mande gwe ng'omuntu. kyenzijjukira ku Mande abadde muntu w'abantu. Mande abadde ayagala abantu. Amande buli wakusanga bannange nga buli wakusanga oba bya nnaku oba byaki kyemujjukira kuba yabadde n'ekisa ate abadde ayagala abantu ate abadde ayagala nnyo abantu babeere nga bali wamu. Tumutadde. Mulinde